Full figure bukyanga munnange ayabya byama byabalala naye wuno bavuddeyo ne bamulangira obulogo okusinziira munnange ku Nnaalongo Kitone avuddeyo n'alyoka ategeeza nti baagenda ne full figure mu ssabo nga baagala kukolayo ki mbu baali baagala oba baagendayo kuloga Catherine Kusaasira si byaffe nga aba Newspark Channel. Nnaalongo Kitone wuno yavuddeyo n'abeera ng'ate abyogera. Tetwagala nkatosi naloganga oli omukazi Kasalinde. Catherine Kusaasira. Hati ze mukazi ansinga emyaka nga 10. Mwaganya katosi ku musawo okuloga mwenna. Ngaza mbwerekera twali ba mukwano. Yali mukwano gwo. Aye nga njagala. Kati kye kyabaawo. Yasiba omuntu yasiba omusibe ne mmojjayo kye kyatwawukanye. Ng'omuntu wayinza okusiba ne mmwega yanagaana okkuta. Ne gamba kati katulwana oveeyo. Ya empaana bwete bwe yajja. Mwaganya namwegayira n'envunama. Nagaana ne mga kale nange nayendako bulungi mu government eno. Ninyira ne mmojjayo. Kati mwaganyanga ku basawo ye katosi. Oyo Kasalinde bamuwera ekifo kye wa president advice. Anti yali atwala abo bonna baali bamusse. Muloge ekivundu jagala awunye jagala atambule ng'akumuke. Nga bwagamba omusawo. Luita luto. Era Kasalinde yo alina okumbuulira omusawo gwe yagendako kubanga banna nze naliwo ng'omukongozi anti nze ngaze mperekera alo. Kati nga gwavuga emmotoka. Ate nga baabavuganga. Oli musiru. Nga tulina emmotoka. Mwali nyanga bodo genda okuloga. Tulina taxi wali mu park. Kati lwaki abava beera baloga? Batwaliranga 15. Ate nga bamala bw'alimba mbu asaba. Mulokole nabbi gwagamba awo. Amuwaayiriza agendayo kutuusa mukolo naye eno mukuloga gy'asinga okuba. Nabbi wange otamuggyako mukisa omuggyako kikolimo. Nabbi oyo ye waakabi. Naye ono agendayo si waakabi. Ye nabbi waakabi. Gwe tebakwesaako abakadonkamu. Yali mwana muto okugambye abaali bakazi bakunda basanga benkana bwe bati. Esooka muzeeki wayaŋŋamba buli muntu alina siriimu. Mu bayimbi bakadonka. Nga nze ntambula ne muzeeki wa mu mmotoka ye nisaalinnyako kosita ngaabo. Nze ngambya ne muzeeyi ng'omuntu wabeera n'omwana we. Nanzayo n'ensoma mukazi we n'atummanga emmere. N'atubonyaabonya kati. Omukazi muleke wakula. Buli wofuna chance omukazi emukuba ng'omukazi oyo. Nali nakikugamba. Omukazi kati musonyiwe. Ati omukazi yatuyisa bulijjo shalom. Kati musonyiwe gwasi yali akuzaala. Tomunenya. Nange newaga otwanzaala lwaki yali ambonyaabonyanga emmere si yagigula. Kati yali akuzaala. Byoboneneza n'abakadde nga bagamba baleme okunenya Kenzo. Abanzaala baali bafudde. Kati omukazi muleke. Yakafa olumbe. Kale era mulese naye mpala omukisa guno okutegeeza nti Kenzo genda osaale Suarez 5 kuba Gerard yeja Naolovu ne yakamala ogigatteko kubanga naye kuzisigala jaja Naolovu sano bulamu tolina yeja jani Naolovu omanyi naye akola alikempewo omanyi nti nno abantu bakadonkamu edda bintu babyegananga nga batyo okuswala naye abasinga bonna bawunse basawo baganda kyekikulaga eddogo ye yatambulanga luli mukasirise hamuntu akusindikira jembe noliwira nga lizenga omwami noga mama lino lina mpasa nga likonkona bulala. Yes, nga tukyali munnange wa full figure wuno avuddeyo n'abeera ng'ate munnange aleeta ekiboozibozi ekyani ekya Abudumulasi akwоса munnange ne kazibwe ekapo okitegeera nno mukwano agambye nti bano tebasaaga mu nsonga ki kabeere ng'ate abinnyonnyola. Okumanya Abudu yazina ne waffe yakwanangayo nga wona wuli ntaba ngakuba mu kibiina kye n'akuba n'eri katwatambula ngolusinga twasanga ekyotera ngo yagenda kuba kyotera nga ffe tugenda kuba mutukula ne tusalawo tuswe kyotera twasuze kyotera baluddawa abamwe n'ababwatula n'ababe Abudu yali mu kabwatyo yali aganyidde okuba mu kamunonyeko ali mu Jovia City olabe Abudu nali manyi ayimba bayimbi yali atambuddeko yekka noluza mwamukwata bubi yali ayimba bayimbi mukwano byenjogerako nabyerabirako mbimanyi Abudu Mulasi nga tabwatula ne babwatula kati nga nabali management ye yamubala tikati ono kubwatula kasito omutego kubwatula tajja kutubuuza sente tajja nakumanya nena bonga tebagaggawalira mu nnyonga nandigambe bazitwala ezo sente zigaggawaza nyinamu ekirozo nti era the end of the day Abudu agenda okubuukabuukamu okutegategeeramu kazi bwe yalemwa n'okuyimba kazi bayimba oluyimba olu era nga n'okustage tagendako Abudu yazina abakazi leka naawe nazina n'emisambo Abudu Mulasi okuyimba mbwe enkuutenywa yazinanga emmandwa zaalinyanga ne zive TZ kati Abudu ye muntu eyalinyisaako abantu ennyonyi nga bazze kubeebakako kubanga ne Fati yavanga Bulaya najja
bamwe bakeko tasaga omukazi enku tenywa yava TZ kati Abudu atuukanga ku kyalo nga bamanyi obuzibu bwe bakazi jjukira bwe twagendanga mu safari buli lunaku tubeera wantu walala obadde kati kankunyumizayo ekintu kimu mumanyi abaana b'abaddongo abali mu byalo ababonabona batalina bakitaabo omusayi gw'abaddongo guli mu kyalo ebibyana bimulaba ebyana by'abayimbi ffe twagendanga mu ndongo nga tugamba nti eddewo mpigi enkyawu waka Mmengo luli ludda wa Maya luli kaya bwetu emyezi 6 kazibe naye bamukwatamuko abakazi b'e Bulaaya batya naye kazibe yali tayagala bakazi ekyo kyo nedde ekyo kyo kazibe ate ye mulalamu kazibe kapo nyabo nedda kazibe wange musajja mweyagaze ate we namukunyonya kwa ne mikwano gyange yagibwatula kazibe mwewulize kazibe ne mikwano gyange yagitujjako n'abakasipaka sababina abatwala kazibe kapo tine mu bwatuzi bamukunyumiza ate oyo muzinalala nnyo asiba okusiba kiki otegeeza asiba akabwa kennyini anti sinnakategeera tamala gakuleka bw'atakulekera bbwa akulekera bulamu nedda obadda byonna gy'oŋŋamba nzikkaanya kati sijja kulumba naye kazibe kapo y'omutemeredde nze kazibe mukwano gwange era ne wano okumwogerako kuba alina n'ekivulu kiryo nga meka agenda okubeera wano kugundu wano waffe namasuba kati towepankiranga ku masala kati mu byonna kambi kugambi kyemba kisezanyirako omuntu gwotepankiranga nkaera gwotokwananga naye kazibe kapo nga gwotakwana naye gwotokwananga naye takwebakiranga ku mukazi kuba tolisingazaawo lwaki akola ati omuntu amamwita Sekamate Grace kiki balalamu bakambwe balina ebitone kazibe wa kitone bwatyo kazibe munnyonnyozi tatandise kati ate wamala n'okwewula yeewulira nze nagambye ndeba mwewulize yewe ekitiibwa tayinza mukwano tomuŋŋamba lwaki ogamba simu kugamba bakwano bange beyakalya obamanyi kazibe kapo bakwano bange beyakalya obamanyi kati ndeka ye tamanyi kyenjogera kakati mbwasitasibye ne basiba ajja kusiba akabo kawulire kakati kazibwe agenze okulowoozaako nti ensi emulese ebyabakazi biganye tebalina kiddako nabo beeyiya bweyiya ate yali abagenze bafunamu ssente ebyo loba yali agenze bajjamu ssente kazibwe ng'agamba nkoze ntya ng'ayagala okuddamu okuyimba yagamba nina okufuna gwe ndippira gwe neesibako nfe naye atandikira kwa Abudu Mulasi komya amalalago n'aleta kazibe kapo n'aleta katobu wama n'ayambala ebikyayini bya Abudu Mulasi ayambadde ebitisaati bya Abudu Mulasi atambudde nga Abudu bamukoze video akubye ensi yonna asigwa jjajjaawo akuba Abudu Mulasi yakuba Abudu n'amumalira mutaka Abudu n'atuuka n'omuyita n'amugamba naye nakukola ki lwaki onsanyawo okutuuka ku ekyo ezo meeting wata wazibeeramu ziveeko genda ozibuuzeko etimoto alina oluyimba lwayina lwabadde ayimba abadde ayimba Abudu Mulasi nkutidde n'okutya mwanyinaze ati byenkugamba tojja bikiriza bw'onodda mu history ojja bitegeera oba wonoobitegeera ebituufu nkugambe noonya meeting zaatuula noonya Abudu Mulasi omuggyeko interview mu mawulire amalala mukyala wa SB4 Anteira wuno agambye mbu ye si mufumbo agambye si mufumbo era mwe mwena abadde bagamba nti omukyala atava ku live obudde bw'ekiro abeera ku live biki byonna bye mbadde nga mwogera simanyi ayambala bubi simanyi aswaza omwami we SB4 agambye si mufumbo temuddamu kumuleekaanira si mufumbo akatambi kaakano siri mufumbo ekyo kyo kikyamu manyi yadde ndi emotional yadde I'm a loving person naye ate nja kwogeranga amazima siri mufumbo ondabako empeta what does that mean toli mufumbo waliozeko kwanjula kwange oba embaga yange siri mufumbo okay so naye nga okubeera ku live saawa 8 I'm not married you guys all know I'm not married naye olina kigamba wekigamba no abantu togabalaba abaali bacomplaining embeera mbalaba abeera atya ku live saa 8 bannange ekyo kibeera kitya no siri mufumbo
That is one. Ekirala lwaki mbeera ku live obudde obwo nze nfuna abambaloza sebaka nakwebaka nebaka TV eno biki eno kati katutaddeko lito tailors ye yakeera bukeeza nti obuto buba bujja ku maca ate buba bukwetaagawo akalobooziko abaana bajja kukeetaagawo ku maca njabbeeranga mu baana wennyini because njagala baana ate tumanyi ogenda protecting abaana nnyo with all my life anti otulazeeko with my life oza bange bagenda beerawo awo we bagenda osomerawo ku Little Tailors my kids are going nowhere bebalina otandika so lwaki obeera ku live saa 8 ezessaawa business kakati Shamim omwaka guno gwali gutandika nagamba njagala ndabe ku mbaga ne ku kwanjula ne kukyala nga abantu befunidde ku platform yange wow kati neŋŋamba njagala mbeere ngamba machinga so what we do shobagita gumpe paka ku maca paka ku maca omuki omukwano omukwano nzijayo mukama nzijayo gumpe paka ku maca omukwano kati live eyo njitandika mpolampola naye nagenda realizinga okumachinga couples eziwerako it takes time. Yes. Tosobola kutuuka egwe gundi ne gundi abamu ogamba gundi wandigenze ne gundi nagaanidde yenyindo sijagadde mumpi nnyo kati mulina okuddayo ati olabye abaweereza request abalala accepting kuteeba buteezi so kati bambi nengenda olaba nga kituufu bambi abantu beefunye abantu bampeereza ng'omwami amututte e Bulaaya yes nga yamugya okwo and that was what I wanted in my heart era ndi musimu mu mutima gwange nga beefunye beefunye oli atuteko munne vacation biki ebyokwanjula banga anyway tunatugenda okukola emikolo tugenda kuyita mujja biraba when that time comes inshallah so it's more of a dating program you are online yes nti oli atunula nagamba Shamim katugeze gwako banangeze Shamimu netaaga omwami nga musiraamu abenga muwanvu nga mutintini nga mutukavu kakati nze nyine emyaka gyange 26 saagala asukkamu so you give people time to talk osobola kyanguya unless mission yakujjaawo ogateyo kafeemu ogende yeah so that was it really nali njagala kulaba nga abantu nga they are finding love so oyagala nnyo abantu ekigambo love njagala nnyo abantu abaagalana yes njagala nnyo okulaba omuntu ng'ali mu love abaagalana I want to see people happy and being happy means you're in love really you either love yourself or you're in love with someone so njagala nnyo olaba ngaliwo connection ngaliwo bonding abadde abweddemu amaanyi oba single mother afuna omuntu amwagala abadde agamba maama nze ndabika naddibandi eno siina naanandaba oba mbeera mu kiyumba buli kaseera munnaye afuna anaakola ki anaamusiimira yeeyo era leero nnyina ankubidde ku makya wali mukyala ankubidde nangamba ani munaye nze nakuweerezako inbox naye tewagisoma nze kakati munange nkola mu banka ntya okujja kuki ku live tukolereyo private dating searching yes okyalenga naye ojja gikola ne mugamba ekituufu nkubuulire essaawa eno sigirina naye maaso ewe ndiba njikoze ndikola ki ndikugamba kuba kati essaawa zino Little Tailors ekututta obwongo mpozi kati nfune manager banaye mulaba anti ojja kwetaagayo omuntu alina okukuyambako looza Caroline makakabere nga abo bakoledde site Karo wabeera eno bwemubayo n'omusajja ali ena tayagala kumumanya tamutwala omusajja w'omuntu oba bujja omugagga wajja omugagga ngate yalina otunulamu olaba ono naaba amakinga n'ono kamuproposingira ono n'agaana neyeteekayo agamba ogoba bugobi n'oleeta manager mulala Justin Nammere wuuno munnange avuddeyo nalyoka agamba nti ye takolagana na bali banguzi. Avuddeyo ku nsonga munnange z'okuba nti nno mubabba amabaati Agnes Nandutu yekayeka yali mu kuba nti naate munnange avunaanibwa nga ne wetwogerera munnange omusango gwamusinze era n'asibibwa. Kaakati nno Justin Nammere avuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti ono yali minisita
Minisita yali enguzi, minisita yabba amabaati. Yensonga lwaki gwe basinze okuba nti nate amunange bavunaana. Bino bye boogera ate lwaki Nandutu baamututte yekka bwobbira mu kirindi amateeka gagamba nti balina kusibira mu kirindi. Ye yali layini minisita. Mutamanyi nti Nandutu yali minisita wa Karamoja. Bakuwadde amabaati ogatadde ku apartment gye baagasanga waggulu nga bagakuba mudde emisumaali. Oyagala eggwanga likolere ki? Oba obbye n'abantu 5 ne bakutwala bwomu, ffe twagala kulaba ng'enguzi eweddewo. Twagala kulaba ddagala mu ddwaliro tukooyo tunnyonnyola. Kyova olaba nga nze nkulira Adamu Kumuti nze ndi Commander 001 NRM stock empya. Essaawa eno naakawandiisa bammemba ba Parliament 116 abapya. Yes, n'ennamba nzigaba. Adamu naali kuwadde ennamba naye tolyo MOP. N'ennamba nzigaba. Lese kikuba bambi naali muwadde naye first of all old stock ate ekirala teyakomyewo. Naye naali maze gafuna we mmunyiga kuba tayagala nguzi alinga ffe naye bambi ekyaky'omukusombi teyadda. But otherwise good. Mu respectinga mu kyokuba nti ku nguzi ayina naye abantu bonna nze simalina kumanya bannayuganda kyemuliko webale honorable tujja kuddira mu maaso tetusobola kutambulira mu ggwanga. Honorable Luzzi Abraham avuddeyo ku nsonga y'omutemu agambibwa okuba nti no yeyatta abaana wali eri ku ssomero eggaba. Avuddeyo nayo kagamba nti omusajja ono okusinziira ku ye Luzzi mbwe omusajja ono ayina ekikyamu. Mbwe omusajja ono tategeera bulungi. Mbwe omusajja ono munnange ebintu by'okutta abaana ayinza okuba nga yabikola tagenderedde. Mbuye mu kulaba omusajja obwongo tebukola bulungi. Kirungi kwogera ku musango ogutambula naye nange sinze yaguleeta. Obadde okimanyi obwongo bwe bungamba omuvubuka oyo Peter ayina ekyamu ku mutwe. Naye abantu bangi bali excited balina obusungu n'ennyiike. Nja kubagamba nti abatulaba era abatuuliriza obutabufu bw'omutwe bulwadde. Teri muntu ategeera agenda akinjaga abantu aga Katonda mugulu. Musajja ali mu kooti yeekomba mu mannyo, yeekomba mu matu mu nnyindo. Ani imagine. Kati bamuwozesa tayibirika ali mu nsi ndala. Akuba mu ngalo abala bakuba mu ngalo naye ng'akuba mu ngalo. And you are all convinced. It has put our judicial system administration at a task. Aina abamujabuukira olw'okuba ebyaddala twafiiriddwa abaana baffe. Ffenna tunyolwa wamu. Niffe tuli bakulembeze tetuli excited. Court terina kukolera ku impulse. Teri minister alina kubira court kati oba president obaani nti kati court etuule wano emuwozese mangu. Simeje betekewa akateeka amapya. The judiciary must be independent and it must take its due course. Timing. Investigation is okubeera proper. I suspect wano mu Uganda abantu bawe eddagala effu ne diagnosis enfu. Oyo omusajja otemugaa temukira buli omuntu musajja mutabufu wa mutwe. Okunyoma toli muzadde. Mental illness is real. Abamu mumwe n'ekira tubabuuza abakulembeze ab'enjawulo. Mumanye ebikolobero ebyetaaga kooti bwezito ebyakakolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa abantu ate abaliwo. Omuntu n'ayokya munne paasi n'amufumita amafumu n'amukuba ebigala nga mulaba ku TV. Lwaki temutuuza kooti bwezito? It is biasness. Kooti terina kukola bwetu, terina kuba ng'eri segregative. Judiciary we bwekitibwa nga teri atulagira bulagizi kati kooti etuule wano. Sente z'omuwi omusawo ne zigenda ne tumala obudde ne tuzengerera wali. Temukiraba. Tekisaanidde ezo sente nnyingi nnyo n'obudde. Nobody is interested in a public court. Mumanye emisango ebyaddala egyalema. Abaana b'abantu nga babatta nga bamu n'ababatomera bapoliisi b'amagye ba business people ngo ebyaddala mukiba nti muntu gundi yatta omuntu nga ye temumuleeta mu lujjudde. Justice tebeera segregative based on emotions, impulse, excitement. Waliwo ebikolebwa ku bannayuganda n'okusinga okutta abo abaana abatono abo. I'm telling you, nubululwa n'abantu bakola effujjo both opposition ne government. I'm telling you, you know it. Where is that agency? Where is the agency? Where is that excitement all about? Twakaluka awedde, there is nothing, nobody we are pleasing. President agenda kulayira akole emirimu gye. Teri gwe tusanyusa. Era nvumirira ne sekuvumirira. I don't care ne bwe naaba nga ndi omu. I don't care ne bwe naaba nga ndi omu. Agamba nti omusajja oyo badde mukebere. Wateeka okuba nga eyamukebere yagadde sanyusa abantu nti omusajja mulamu. Muntu waawanga bakubye engalo kooti naye n'akuba.
Think about medical people. We can see someone has a psychiatric problem, a mental problem. Nimwaga to convince people nti mufayo mumanya abaana b'abantu abaziikiddwa abaana ba Nuupu abafudde nga mubase abaana b'Inaalema abafudde nga mubase abaana ba Uganda like chechi kitaddewo embeera eyo ntulage nti mukulaakola nnyo. That is not the kind of administration we want. We pray, we ask for forgiveness. Let any event that happens be a lesson for the next day. As a student of law, we are putting ourselves at a task. We are setting wrong precedences or precedents. It is completely unacceptable. You are simply mwinga apa kubomulamba empiso. Makatulaga nti omutemu awategeera najja natta abaana abato. Kikyamu. Of course, bungi bujja kugira. Bw'oba tolina mateeka tomanyi mateeka. Ebyaddala tokola kito commentinga. Court terina kukyamuukirira. What are you trying to do? What are you trying to show us? Mbuyo ye mutemu asoose nnyo. Si mu bubi. Akkiriziganya nange osobola okulaba nti omusajja aliko ekyamu ku mutwe ne ripooti yazze nti mulamu. Muntu waba bakuba engalo mu kooti naye naakuba nga yeekubira. Mulowooza tetutegeera. Si mu bubi. Ne buli ina ali mu kintu kino kati abamu bakibbiddemu dda okutegeka kooti budgeti ffe tubasekerera mwebale kulonda mwebalonza abalonda mwalonda abantu bali excited. Ensi yonna etera ofuna tragedy bwe zityo. Omuntu najja n'akuba abantu amasasi natta abantu. Tulina wano abantu ababbi nga bazze ne bayingirira n'atemula family n'agimalawo. Wano waliwo omukyala wano simaba ono Mikaaga simanya waawa yava mu America oba Europe. Ne bamuyingirira mu nnyumba. Obuliawo n'omutima baba bamukwata nga yeti bamukyajingira wali. Waliwo abantu unfairness, justice does not actually segregate. It must be served in a manner that is uniform. As a student of law, we want to do what we call the judicial evolution and evolution of law. Bwetoyongerayo Spice Dana avuddeyo n'alyoka agamba nti no korabo gye yejjusa okukola ye korabo gye yakola ne Uncle Chumi ejjukira byonna ebyaliwo nga Uncle Chumi munnange ayomba ng'agamba nti yayamba buyambi Spice Dana okuba nti no yakola naye korabo eyo. Okitegeera nno mukwano katusooke tukuwa akatambi kano ate n'oluvannyuma tukomewo n'okwanukula kwa Uncle Chumi. No, yeah. What's that one song mukutambuza ku ebintu be it a collaboration, be it a single, we just okola. I wish I didn't do this song. Or I wish I didn't do this song. I'm sure you know it. I don't know. I might be knowing, but I don't know. What's that one song? Olimba regretting okola n'omuntu. Ati space bwembozi. Era luli mu just mbadde nebuuza bwebuuza. Enyimba zonna ze nkoze nga nze nga singles sinali nejjusa. Naye collabo. Ne collabo zisizejjusa nnyo kuba nze teri collabo yange etakoze wonders. All my collaborations have been amazing. Okay. Kubanga eno kikola mba nkyagala tetukolera wamu. But there's that one song, you know. Yandetera emitawaana gye sirako mu bulamu bwensi. Luyimba ki Spice? Luyimba ki Spice? Nange njagala tumanya. But what's the title? Tetumanyi. Ale balumanyi. Lima title ndwera bidde. Alumanyi. Bambi zitubizamu. Because I don't want to mention the artist's name, but the name of a song. Nze kandukuwe. Gwokutte gobba. Wenyinyoro mukama With Chumi. What was the difficulty in this song? No, you saw what it brought. That controversy. Byali byaddala ebintu. Buli kimu kyalabika Namanyi nange kyaddala. basaaga. Yeah, kyali kyaddala. Paka kikyali kizibu okukkiriza. How did you omuntu ne mwekubira amasimu ku live emipiira gy'emmotoka n'oki. Nze nali manyi stand oba tuli just pushing aluyimba. Nange nasooka lowooza stand. So kuleke byali byaddala. Byali byaddala but nze omanyi kati ekintu ekigwako nga tokisuubira. You just keep quiet. That's how I went through it, but it was so bad when I subira ate chade kyetaagisa. Temuddangamu kwogera. You don't talk. Twogere ki mukama wange. Olaba ebintu by'ensi eno Spice, ebintu ebimu eddiini lyetusomesa bigamba you let things go. Of course, I did. Now, let's say Chumi has called you parent. Now kubira essimu kati. Now Spice, we need to do something. Ebyayita tubireke. Let's do something. Omuntu akkiriza omuntu nga bw'ali, even when I'm not supposed to have them in my life. Yes. But when that is cut off, nimanya nti in the first place I didn't even have to be your friend.
then kati awo waba tewabaawo ki. Oh, I didn't have to have you in my life. See, I don't judge people until I welcome omuntu nga bwazze. Naye waliwo omuntu gwaneno gagundi mbeera naye mukwano wange naye ali bwati ne bwati. You don't judge them. So, but wabaawo ensonga enneekwata okulowooza nti wali mukyamu okolagana n'omuntu oyo. Then you don't have to, you know. Do you regret the day you met her? Musajja? No, because sijjukira when, but it started off like funny, omuntu alaga nti akwagala, and I appreciated that. Chovala nti nze nkugambye sina mutu gwenjaji nga ne waba boda nga njagala nga nsobola omusembeza nja kusembeza. So ne waba muntu afaanana atya. Panda. It was that bad. Anko Chumi munnange wawulidde nti Spice Dana yabadde ku radio n'alyoka agamba mbusimanya yejjusa okukola collabo naye wuuna amwanukudde atabuse akatambi kaakano ng'agamba ki mb'oluyimba wamutta oluyimba lwe mwakola naye nze nkigambye buno nalutta mbu wamwogerako bingi nga mumaze okukola kolabo bye nalinga mwogererako nga sinaba kuyimba naye yansasulanga mmeka abantu be namuvumirangako Bwatyo bwe yagambye nga teyabirabanga yabiraba amaze okuyimba nange bwe yalujjayo siriiwo yejjusa mbukola oluyimba naawe konze kankuwa olugambako genda omukomba akapama nnyo k'amazzi kyanga bazunza wano olugambo gwe kawala gwe genda omukomba yejjusa genda okole naye ku mannyoko kalabe vaako ku live yange tivaako bangena ku blockinga taddamu kundeetera olugambo olunzija mu nonsense taddamu kundeetera olugambo olunzija mu nonsense zange gwe olugambo olunzija mu muntu taddamu kundeetera olugambo gwe olunzija mu muntu gompulira nsonyiwe kaisidaina genda omukombe nywanto genda omunuune ku mannyako enviri zikalinga ebyenkwawa byako taddamu okunzungirako wano mu Spice Dana gwe Mary Bata yeggona olagawa taddamu okunzungirako nze omuyimbi gwe nakola naye kolaba ali omusirimu vuma yoluyimba nga sindika request waba Mary Bata wange saagala kunzijako omuyimbi gwe mmanyi ali omu ono yadde yali mubbi mu buto saagala kummanyiira gwe kundetera lugambo lw'abayimbi nze siri muyimbi ama presenter Mary Bata talina network jukira mukazi watali mu bufumeri ye wabula tommanyira mukwano tommanyira tonneeteekako tommanyira sikumanyi mu linnya erya Katonda omulamu sikumanyi bayi sirina buddi bwete tambudde badde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba